agende Honorable Chams akubire byonna naye olwo okuba minisita ate wabyabulamu n'ebirala ayogera okusinzira ku bakadde bali muwuliziganye Basentebbe wa Divizoni eno chairpersons ba LC2 n'aba LC1 abakulembeze emirembe egy'enjawulo bakansalas bannange eyakabolo mulirwana ate muganda wange Miss Sibusense tulaba mu Divizoni yaffe bimba byomwogedde ensonga ezimu sijja zigenda mu kiwangula nsonga mukama waffe ajja ebisigadde nze mbadde nsaba ebigambo ebyogeddwa tulinamu enjala y'omuki bali bumativu obwakava mu bigambo ebyogeddwa bwesigama wa mukama wange simanyi obanzitabe bubi kakati olwokuba nti nno tulina engeri yetwegeezaamu nemwanyinazi kansala akiikirira emiruka gino ebibiri kitoola n'ensajja kugali munisipalite bina ebyokwerinda n'entambuza y'emirimu nina ensonga lwaki obwenyongete kukaakiriza ebimu ku byengenda okwogera byakola obubi ennyo ate era nze namukyawa kubanga yabikola obubi obutagambi ate nga tufunye obubbi obutandise okutubaka amapiki gaffe n'ebirala naye nga byekwasa nti abasirikale bakiringa kino sente z'Abasentebbe omwaka gwaggwako kati kuno tukutte gwakubiri obutasukka 15 mwezi gw'omukaaga tuba supposed okuba nti sente ezo tuzifunye naye buli twogerako n'abakulu bateekawo ebifaananyi basiiga ebifaananyi ebitategeerekeka abantu bano saabategeeza nti ensonga lwaki mbayise naye nali neteeseteese nnyo mu lukiiko luno nga mpisa abantu ab'enjawulo ne chairperson Lucifer bali mu kubajja twagala tukusiigire ekifaananyi kifaanagana bwe kityo pozi ne municipality kwe kujja mu divizoni zaffe nga tetutegeezezza nekoleramu n'emirimu ate ng'emirimu mirungi naye nga tetutegeezezza nsaba tubeera bagumiikiriza njagala kwogera ku kya ex gratia kuba buli omu kyekimuli ku mutwe yenjala eyo gye nabadde nkola ki ex gratia ŋŋambye nti ebimu ku bibakosezza bigenderere obugenderere bwa municipality tebuli kuffe bakansala ate basebo ne banyabo tebuli ku mmeeya ex gratia ŋŋenda buteeka ate nga buli ku tawuni kiraka lwakuba tawuni kiraka oyo yagenda twamukoowa era tulina kutawuni kiraka muki mupya nga ebyo byebimu ku byatuleetera okumukoowa bassebo ne banyabo mbategeeza nti olwokuba nayimirira nga bwenyimiridde mu kanso okwolekeza tawuni kiraka oyo obwanga atuviire siriko executive temwewuunyanga nga nvuddeko kubanga nayogera ekitasobola kwogerwa muntu ali kuki Court etegeeza omwezi ogw'omusanvu oguwedde guno ogw'omunana gwe tulimu n'ogw'omwenda tuziyita liriizi esooka okuva mu gavumenti sente priority esooka sente zammwe ago mawulire mbawadde ga mwenda nga sekuritale waki wa finance naye nga waliwo ebitagenda buki ani agenda tusobola kikola temusobola kikolamu era nange engalo mbadde sizaagala nange engalo mbadde sizaagala kyenjagadde kubawa amawulire naye obuzibu obuli mu bannayuganda nange mwendi mwagala nnyo balimba oluusi amaziba temugakola ki nze njagadde mbabulire ekigambo n'enkya kye nnaayimirirako nti information nange gyenina nga secretary wa finance nti first release sente zammwe zikutte wansi ne waki kati amatira nekyenjogedde amatire nakyakiwakanya kikole ki omusajja ono nga bwe badde agamba nti otoyinza lulwana muntu atya
agende wa aseya ne mubuuza lwaki sente z'abakyamaani tezinajja. Yaŋŋamba ebigambo bino nti baaweereza sente ntono naye endala tezinabakola ki kujja tuzitopingeko. Ne mubuuza mwazirimitinga kuba akawunti eya district oba eya Najjembe oba yaani at the end of the financial year ziteekeddwa kusigala ki nkalu. Kuba tuleke kulimba abantu, ziteekeddwa kusigala ki nkalu. Kati bwe baba limitinga sente ezo mudandiwe ne bwe baba tebazilimitinga kitegeeza bazikola ki malimitinga sente. Okiwulira? N'olw'ensonga eyo nimugamba oke fayiro ne tukwatagana ne chairman ono kyekino ekikoze eki naye nga kiki kyo tubagamba bakyepasoni beero si wanu mwe mirandira gyaffe mu bukulembeze bwonna mwe mirandira gyani gyaffe. Ezo miliyoni 3 ze babagamba ze baalya ezo baalya era bazirye tutwagala kukola ki kumanya twagala emitwalo 10 n'emeka nga tetunnaba kubaleetera kuyita bagundi wa ayigigi twagala sente zo bazisasule ki batusasule sente zaabwe ki kuba tujja kuleeta ayigigi abantu bakwekwa sente ate kiwanuka mubi ate kiki naye ngaekintu tukikola ki tukisobola. Nze ndi ku district nga kansala esente ezo ezaffe eza district nabaza chairman wange wa district kuba sente olwajja n'agenda mu magombolola ng'agaba ki sente ezo era eri amagombolola omukaaga esente bazikola ki bazifuna. Njeru yazikola ki yazifuna. Lwaki nga ziba municipality bakutte era mputuma bakutte mu sente eza parish development model. Sente za data ez'okuyingiza data zakola ki miliyoni 2 mwezi mutano. Bakiwulidde? Emirimu tegiri kutambula buki bano ab'emiruka lwakuba tebayinza kwogera baali beediini okukola ki emirimu. Kitegeeza olwaleero tukotogera Najjembe nga naffe twemulugunya ku nsako eweebwa abakyamaani beero C1 ey'omutwalo gutya ogumu naye ate n'ogumu guba nga tegutuuse kyabulabe naye nga tugamba nti chairman weero C1 okusomoozebwa kw'abanako ku kyalo buli ekigwa ku kyalo chairman weero C1 w'ekyalo ate bagenda bajjajjasa ye president w'ekyalo ne president w'ekyalo tannafuna na mutwalo kumala ebbanga ddene tulaba nga kusomoozebwa kw'amaanyi. Nze nno mu kyenfunyemu kyekino nze njagala nnyo okukolerako njagala bachairman bano aba divizoni z'3 nze njagala bampandiikire ebbaluwa eraga okwemulugunya ku nsonga sente tezinnabakola ki mujja kundabira ali ku fulonga nti kubira nze ndikakubira nja tukuba ali ku fulo ya parliament kasana nasooka okwogera ne minisita n'atampa ansa ntuufu nga tumwanikira wali ku lwatu kati yanaamanya weesootinga ne baminisita be ne bakiraaka ebabanga balina gye bayisa bwe bati nokyo nze njagala batuule bagambe complaint eno tugiwandikidde omubaka wa parliament. Sente zaffe tetwakola ki tetwazifuna ez'aba LC1 nze ngende wa minisita gwe kikwatako bw'anaaba nga takyadressinze nze nja kikuba ali ku parliament baneesootingira eyo nakwata kikyava ku ki okubanga esente tezikoze eki tezize naye emboozi neyoga nti ono aziridde esente ya gavumenti tebagirya we batyo esente ya gavumenti tebagirya we batyo nti oli agenda kukeera agijje ku akawunti agyegabire era omuntu ayogera emboozi eyo eba yakijega. So tulina kunoonya esente waki ministry teyaweereza sente era ffenna akazito honorable baluwa z'abasabye nti bachairman bamuwandiikire ekiwandiiko agende anoonye minisita wa local government naye ayongereyo eddoboozi esente waki mu financial year ya 2021-2022 esente z'abachairman beero C1 ne C2 mu Lugazi municipality tewaki tezakola ki tezejja. Awo ye step gye tukola ki okujjako nga Basentebbe bawandiika ne tawuni kiraka ne bawandiika ne babaddamu response nti ezo sente twaziteeka ku general account ya Lugazi municipality ne bazijjako ne bazirya. Awo obufu we tutandika okunoonya ani atutte sente naye bwe tubanga ebiranga basabo ne bannyabu kibonedde babanga bakola ki
ali wabikolwa nga ate akolerawo buli muntu muwadde 10 abantu abali munemba muwera 10 buli omu muwadde 10 ddala njikwasiza chairman wa Basentebbe ng'akabonero akalaga tuzikwasizza naye nga mbakakasa nti buli muntu ali wano ajja kuvaawo n'enkumbi eyiye ku bubwe sebo obugagga